ebigenda maaso mu ggwanga tetugenda kugaana kubyogerako ku lunaku luno olukulu. Olwaleero mbadde nzija ssebo w'ekitiibwa Katikkiro nendaba ku X nga waliwo omutemu gwe balese mu kkooti y'abantu naye bamulese bamuwembejja, bamulese bamukuumye, bamulese nga balinga abaleeta zaabu. Ganaku amawulire agakagwawo MP Kalangala District Honorable Nakimuli Helen kikakasiddwa nti ono asiza omukka gwe ogw'enkomerero. Amasasi ganyoose era munnamawulire naye kimaze okukola nga kikakasibwa nti ono naye tasimattuse abasajja abakwata mundu. Ampuliriza munda mu kibiina ekya NUP Maziga Miranga nakwaziirana ng'omukyala Enjasa Biggu omukyala atazikawo kakati amaze okukola nga kakasibwa nti ono naye yeegasse kwabo ba MP abazenga bafa. Kakati President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amaze okukola nga avaayo n'okutegeeza ensi n'eggwanga Uganda nti omukyala Helen kikakasiddwa nti ono amaze okukola nga mukwano gwange eye evuunukibwa mu nnaku ennyingi nnyo mu kunyolwa okungi nnyo n'asaba bannayuganda okwetoola ensi yonna okubeera nga baguma. Wabula ng'otaddeko ekigala akatambi kano katambule nnyo, ono ye mukyala omu ku abo bannayuganda abadde eddoboozi lyabwe. Ono ye mukyala omu ku abo mu paalamenti abadde teyeerya ntama. Ono ye mukyala omu ku abo abatono mu paalamenti abadde alwanirira omuntu wa wansi. Nga sinnema kubeera nga nkola kirala kyonna, njagala osooka owulirize ebimu ku bigambo omukyalo ono byazze ng'aweereza, byazze ng'ayogera, bwazze ng'alabula General Museveni n'okwera nga ate ensi yaffe ajagala etambulire mu kkubo eggolokofu, era nga ye mukyala omu ku abo ezibadde empajiruwaga mu nkyukakyuka gye tulimu ey'ebiseera bino. Njagala obiwulire ate mukwano gwange tusumule lwogome mu paalamenti y'eggwanga Uganda nga baakasaba ensimbi mbu okwongera ku bajeti y'okuziika ba MP. Omukyalo ono mukwano gwange amaze okwera nga naye ng'afa ng'akyali MP. Njagala obiwulire waliwo ne Honorable Namboze obujulizi ate bwaleese obulumika gavumenti ya Mwami Museveni. Wabula ng'ate mu mbeera y'emu ne munda mu ggwanga erya America, President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akyagenda mu maaso n'okuteeka akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni nga bwe tugenda okwera nga tutunuulira ensonga zonna. Waliwo miitingi enkambwe ezituulibwamu ekiro n'emisana munda mu State House z'ogenda okuwulira, ebigambo by'ogenda okulaba otye, ng'enteekateeka zaabyo zonna ziri ku kweremeza ku kwongera kufutubbala ku bannayuganda. Kansooke nkwe ebigambo bino eby'omukyalo ono atuvudde ku maaso, MP ow'e Kalangala omukyala abadde Enjasa Biggu Honorable Nakimuli Helen. Kaakati nno ku myaka 41 Katonda amujjuludde. Kati nze ng'omubaka omukyala akiikirira Kalangala ate owa National Unity Platform, nze byenalyagadde omukulembeze ayogereko okusingira ddala eddembe ly'obuntu, human rights, eddembe ly'obuntu erirwanyisibwa e Uganda wano. Kisemateeka wa Uganda buli munnayuganda amuwe eddembe lye ery'obwebange okukola ebintu ebimu, naye kaakati eryo eddembe lirinnyiddwa nnyo. Njagala President aveeyo ayogere lwaki abantu bakwatibwa ekyeyonoonero. Omuntu n'akwatibwa n'atwalibwa nga tewali amanyi gy'atwaliddwa ne famire nga temanyi, they are kept incommunicado. Kaakati President aveeyo annyonnyole bino bye yalwanirira. Abantu bakwatibwa basibibwa obwemage, omuntu n'amala emyaka 4 mu kkomera nga tawozesebwa, tatwalibwa mu kkooti. Gye bali bangi betumanyi ne betutamanyi, oli ng'ali ku alimanda nga takola ki, tawozeseddwa. President aveeyo atunnyonnyole ebyo bye yalwanirira bye yagenda mu nsiko okulwanirira. Abantu babatta enkya n'eggulo, abantu tebakyetaaya, abantu tebakyeyagala mu ggwanga lyabwe lye baaliyagaliddemu, nti nga bw'ogamba nti kale twateeka omukono, waliwo endagaano Uganda zeetaddeko emikono eza human rights. Za mirundi mingi, waliwo eri abaana, erya gender equality, oba obwenkanya mu ekikula ky'abantu, omukyala n'omwami balina okubanga bonna bantu tobaawulayawula. Waliwo
omukono Uganda gwe yateeka ku kye bayita anti-torture, obutakuba abantu, obutabatuntuza, obutabayisa bubi, eyo declaration yakolebwa. Ebigenda maaso mu ggwanga tetugenda kugaana kubyogerako ku lunaku luno olukulu. Olwaleero mbadde nzija ssebo w'ekitiibwa Katikkiro nendaba ku X nga waliwo omutemu gwe balese mu kkooti y'abantu naye bamulese bamuwembejja, bamulese bamukuumye, bamulese nga balinga abaleeta zaabu. Naye abantu abatalina musango abaakwatibwa olw'ebyobufuzi bali mu makomera bavunda. Tebaweereddwa mukisa kuyimirirwa oba kweyimirirwa, tebaweereddwa mukisa kuwulizibwa, bali mu komera emyaka 5 wabula oli bamuleetanga abaleeta. It is really ashaming. Eggwanga lyaffe tetulikkiriza kugenda eyo gye tutaagala ligende. Nze ndi mwana wa buwala ate Omuganda. Taata waffe yatukuza atugamba tutambulire mu kkubo eggolokofu, tutambulire mu mazima, twogerenga amazima gatufuulenga ab'eddembe. Ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi, naye ffenna tutudde tusirise. Ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe nnaayogera banampa emmotoka, bwe nnaayogera bwe nnaayogera tebannwane. Kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu, empeera yo eri mu ggulu oba ojja ffuna ejjana. Yes, mawulire gannaku gennyamiza gatiisa ate nga matuufu nti omukyala Helen Nakimuli amaze okwera nga atuva ku maaso. MP ow'e Kalangala District emyaka 41 ng'abadde wa kibiina kya National Unity Platform, era ng'ono abadde akyenyumirizaamu nnyo, era ng'ono abadde mukyala Njasa Biggu, era ng'ono yandibanga y'omu kwabo abatagenda kwera nga ate bazzikawo. Kaakati tujja genda maaso n'okwera nga twongera okutunuulira ensonga zino. Jjukira nti amawulire Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amaze okwera nga agategeeza ensi yonna, n'ategeeza nti ono omukyala yalongooseddwa kyokka ate oluvannyuma lwa ssajjale oba oluvannyuma lw'okwera nga yalongooseddwa n'atasobola kwera nga ate adda engulu. Kaakati tujja genda maaso n'okwera nga tutunuulira ensonga n'okwetegereza n'okutambula wamu n'amawulire agava mu kampu ya NUP n'okutegeera ddala kiki ekituufu ekyaviiriddeko omukyalo ono okwera nga alongoosebwa mu kaseera mpaawo kaaga n'aba nga atuvudde ku maaso. Kakati ebigambo ebimu ku ebyo yabiweereza bannaddiini n'abategeeza nti mwefudde kyesirikidde, mutya okwogera kubanga mukyasabiriza obumotoka, mwagala kubawa busente, mukyayagala obubbaasa. Y'ensonga lwaki muvudde ku mulimu gwa Katonda ogw'okuweereza mu bulambulukufu, mu bwerufu, okugamba ku ikyamu ebigenda maaso mu ggwanga, ate ne mwefuula bwa kyesirikidde. Kale nno omukyalo oyo y'omu ku bakyala abadde basula eddoboozi lyabwe naddala mu paalamenti okuyimirira ku sayidi ey'Abannayuganda, ku sayidi ey'abanyigirizibwa, ku sayidi ey'omuntu wa wansi. Tujja genda maaso n'okwera nga tumusaalirwa, tugenda maaso n'okwera nga tumumisinga, naye mu byonna ate struggle erina okusigala nga ate egenda mu maaso. Kakati nzikiriza nsooke nkulamuseko najjo osinzidde mu bitundu by'ensi okwera ng'osaze okutambula naffe. Mukutu gwa nkyukakyuka, mukutu gulwanira ddembe lya Munnayuganda, gwa AKTV, mukutu gwa muntu wa bulijjo. Kati ng'otaddeko ekigala akatambi kano katambule nnyo, kawandula bigambo Promax emabega w'omuzindalo. Nze ndiwo okwera nga nzitaanya okutematema ensonga empitirivu ezigenda maaso munda mu ggwanga Uganda. Mu ggwanga lya American Government, Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akyagenda maaso n'okwera nga alaga okulabisa ssaako n'okwera nga ateeka ekinja ku gavumenti y'omusajja omukadde Generaali Tibwabulwa. Wabula bino byonna nga biriwe biti, Honorable Betty Nambooze Bakireke ayongedde okuleeta ku bwino omukambwe eri gavumenti ya Mwai Museveni. Nga sinakwera nga ntuuka yeeyo, omukyala Helen Nakimuli amaze okwera nga afa. Wabula nakoledde akatambi olunaku olw'ejjo nga nkulaga paalamenti ey'eggwanga Uganda nga yabadde esaba ensimbi okwera nga bajongeza omusimbi okwera nga eteeka mu bajeti ey'okuziika ababaka ba paalamenti. Ani yategedde nti ababaka ba paalamenti ku mulundi guno bagenda kufa nnyo?
ani yategedde nti abaka ba parliament ku mulundi guno bagenda kufa bangi? Lwaki basabye budget eno? Waliwo enteekateeka ey'okutta abaka ba parliament? Oba waliwo yayogedde ne Katonda nti abaka ba parliament ku mulundi guno bagenda kufa bangi? Kakati lwaki budget eno yateereddwa mu nkola, era lwaki budget eno yasabiddwa eyongezebwe ssente nti ababaka bagenda kufa nnyo ku kisanja kino okusinga mu bisanja ebiwedde? Njagala owulire ebigambo bino, nyongere nawe okwera nga mbikuwa ate abirabye olunaku olw'ejjo, ate bwe tubivaamu tulyoke twolekere owulire bwino obujulizi nga waliwo ne meeting ezituulibwa lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akanajinagi mu State House. Omusajja takyabakkiriza kwera nga beebaka yadde okubeera mukwano gwange nga banywa ku tuzzi. Ate jjukira nti yamaze dde okwera nga alangirira nti essaawa yonna akomawo munda mu ggwanga Uganda, era missoni ye eggwera Kampala. Kampala lwaki? Ogenda bitegeera ng'omaze okwera nga ate owulira amawulire gano. Mumbalirira mu mbeera eno Paalamenti esaba okwongera ku nsimbi ezikozesebwa ku by'okuziika by'ababaka. Akakiiko akakola ku mbalirira kagamba nti kino kikulu nnyo kubanga Paalamenti egenda okuggulawo erina bingi bye bayigiriza kuba n'omuwendo gw'ababaka abafudde gweyongeddeko mu Paalamenti ey'e11. It is true Parliament plans for death of members of Parliament. And in this very Parliament we have had about 6-7 deaths so far. And many of us are still dying because if you are still alive you are candidate for death. Parliament yemanyi babaka bameka abasuka emyaka enkaaga abatalina genda ku insurance eno police eriwo, so abe bakozesezza okubala nti tubasobole bakavaringa. Wadde nga waliwo obwetaavu bw'ensimbi zino, embalirira ya Paalamenti yakendeezeddwa n'obuwumbi 18 mu obukadde 770 ekifuula okuteekateeka okuba okukakali. Okay, kakati embeera weete bweri munda mu Paalamenti ey'eggwanga Uganda nga bagamba nti ensimbi ezigenda okwera nga zikozesebwa mu kuziika zandisaanye okwera nga zongezebwako kubanga abaka ba Paalamenti kakati mubasusse okwera nga bafanga mu nnyeera. Naye nga kyannaku ate kyennyamiza nti abaka ba Paalamenti bonna abasinga obungi bafa mu nfa ezitategeerekeka, bafa mu nfa ezitankanibwa, bafa mu nfa bannannyini bantu bano oba ab'enganda z'abantu bano ze basigala nga beemulugunya. Kakati lwaki Paalamenti ku mulundi guno evuddeyo n'ensonga ey'okwongeza ensimbi ez'okuziika ababaka ba Paalamenti? Kakati beeraliikirivu nnyo, baategeddeko nti ababaka ba Paalamenti bagenda kufa nnyo. Nze naawe ebigambo obyewuliriddeko, njagala ogende mu komenti ombuulire ddala lwaki ababaka ba Paalamenti bano buli kalungi bakeeyagaliza nga batuuse n'okweyagaliza okubeera nga amaziika gaabwe gateekebwateekebwa yadde nga tewali muntu n'omu ayina ndagaano na Katonda nti agenda kufa mu kisanja kino, agenda kufa mu mwaka ogujja, agenda kufa nkya, agenda kufa kwosa nkya, naye bo nga batandise n'okubeera nga ate baagala babongeza ensimbi eziteekateeka amaziika gaabwe gabeere mbu ga kitiibwa, gabeere mbu ga bbeeyi okusinga okuteekerateekera abantu abalamu, okubeera nga bateekerateekera abantu ba wansi abakwata ensimbi y'omusolo ne bagiteeka mu ggwanika ery'eggwanga oba mu ggwanika ery'ensi yattu. Kakati bino byonna nga bikyali bwe biti, omusolo ogugenda okubeera nga guteekebwa ku bannayuganda ekyamazima gwo gwennyini tegunnaba kubeera nga gumanyikwa muwendo mutuufu, kubanga buli olukya emiwendo gy'emisolo emipya gyongera okubeera nga girinnya, era nga amawulire geeyongera okubeera nga gafuluma nga galaga nti emiwendo gy'emisolo egigenda okubeera nga giteekebwa ku bannayuganda gino tegibangawo, nga na buli muntu yenna agenda okubeera nga alina ka bizinesi k'okola ne bwe kaba katono katya ogenda kubeera ng'oggyibwako omusolo. Jjukira nakugamba nti Paalamenti y'eggwanga Uganda egenda kuteekawo emisolo mu tteeka, ate ne zitawuni kanso gye mukolera eyo mu byalo nazo ziteekewo emisolo egyabwe ng'abatawuni kanso nga tegiri ku misolo egiteekeddwawo Paalamenti. Kati njagala owulirize nnyo ebigambo bino otegeere nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yavaayo n'ategeeza nti tujja kukiwulira ekyamazima yali talimba, yali tasaaga, yali ategeeza ebigambo, yali amaze okubeera ng'alengera ng'omukulembeze obw'enjawulo. Njagala owulirize nnyo era olabe ebigambo bya Honorable Betty Nambooze bino bwe tubivaamu tulyoke twolekere ewa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu Boston ate olabe ne General Museveni bw'atandise okubeera ng'akankana mukwano gwange nga ne meeting ezikubibwa zonna zimaze okubeera nga ate zigwibwa mu buufu nga Kyagulanyi ye kanaaluzaala w'abasajja bano obutafuna tulo, w'abasajja bano okusattira, w'abasajja bano okubeera ng'emitima buli kadde gibabeera waggulu mu mitwe. Njagala buli muntu ategeere nti gwe bw'oba oyimirira awantu wonna n'ofuna $2,700 olunaku, omusolo gujja, olina okuba ne tiini namba
olwaleero bw'ogenda okuwandiisa ekyapa n'ogamba bannange nze namboze naguze ettaka olugenda okukola land transfer bagamba leeta tiini namba kakati nze olw'okuba nafu ate gweraba ettaka eryo zambali kiwulire tesikugula kwokka ne bwemba kati nga nze jjajjawo namboze nga nze nfudde nga nkuwa n'oba ng'ojja mu mannya gange oze mu mannya ga zambaali olina okuleeta tin namba era n'oleeta ne siringi 5 ez'omuwendo gw'ettaka eryo siringi 5 kyokka neeri waliyo owero si wanu agamba mpa 10% owulidde naye noonagamba nti buli miliyoni emu gy'otunda ku ttaka tuweeke emitwalo emeka 5 okiwulidde ne bw'oba toguze ggule naye ng'okyusa kyapa kigende kikufaanane bano nabayita emukono ng'enduulu eri bo kye baakola baatuula olunaku lumu buli eyafuna tiini namba ne bagenda ne banoonya enamba yey'essimu ekibuga kata kikwata omuliro wetukubanja biliyoni 9 wetukubanja biliyoni wetukubanja bwe nategeerera nti batabuse omu ku bantu benkola nabo bentambula nabo banaba saasira nga bamugaye tukubanja miliyoni 13 omutima tu ne bamugamba nti tojjukira nti walinako ka botiiki ekireka wakaggala owulidde okukkakana mu kwewozaako nti kale byonna tubitegedde nereeta waawe 97 obijjako kakati bassebo ne banyabo waliwo ekintu kimu kye twabagambanga gavumenti eno tesuubula yejja mu byokusuubula ate bwe yali yejja mu byokusuubula n'amabanja netugalya mangi kati bo basigalize ekintu eki bagenda kukyajinga income tax ku kye tuyita non business assets. You don't take time to listen. Okyayogera kuwa influence bagambye bw'onooba otunda ettaka oba otunda ennyumba yo ojja kuddayo osasulenga gavumenti eno mu proposal ze baleese. That's why there is no nkugezaako kuwa the real debate is here. Ng'okyoyogera kyekiri kye nagambye ekiri atabaala neyasigadde ewaka kijjamu ng'omuntu ayinza okuba ku TV ye ng'alowooza abo boogera ku byabasuubuzi ogenda kubanga bw'ogula ettaka bw'otunda ettaka lyo gavumenti ekima 5% ku ssente z'otuloze ku ssente z'ofunye ku magoba ago g'otunze. Buli omu bagenda mukozesa lisiiti eyo kitegeeza ojja kukolanga endagaano n'ow'ettaka agenda kuba ne lisiiti nkutidde ngezaako okubuulira nti please kino tekiri ku musuubuzi yekka kigenda kwongojja kikutuukeko. gavumenti wetufulira ssente gweyanitandise okuyiga ebirina okusetinga direction ya pace mu program. Ekyokubiri ng'ovudde ku ekyo kyokka mu proposals ze baleese bano aba URA kwe kukendeeza omusolo ku mwenge guno ogwa kombucha. alwabulobuzaamu amaanyi simanyi gye kombucha kuba nze sigunywa naye nze nkubuulira biri mu takisi nti kombucha baga nti bannayuganda mubawe omwenge mungi banywe nnyo bagangayire. I'm telling you owakana temwakire gavumenti ya minisita Kasolo mwami Kasolo si ye ng'omuntu gavumenti yaabwe mu byereeta kwekendeeza omusolo ku mwenge eguteeke kwona atunda ettaka lye. Nkuwa ekirala gavumenti ya mwami Kasolo esonyiwa abantu buli mwaka omusolo gwa buwumbi 600 abataguwa nga munnayuganda yalina okugubaweera ngabo besonywa bebaluwa mpako ku example abo bonna benkubuulira bebamusiga importers. I'm trying to tell you tomuwulidde nga ga Uganda Hotels Owners Association omanye abaleeteramu ebintu nga si bya hoteri abo nabo bali omu bangi tofa. Don't worry, you'll get your chance and speak. Kakati bwe tujja ku ekyo mu kirala kye baleeta ye fuel levy okugyongeza siringi ndowooza 10 ne siringi 3 ku mafuta g'ettaala. Manyi gavumenti yone yagala nnyo omulimi n'omunaku akyali ku mafuta g'ettaala. Kakati omunaku ali eyo mu kyalo mwami Kasolo agamba ne mwami Museveni nti ku mafuta g'ettaala g'obaddeko katadooba nti
ayagala nnyo okozesa amasannyalaze ag'ebbeeyi agayitawo kaakati nago agongeddeko essente. Kerosini amutaddeko yalwanirira nnyo omwavu era ayagala kumujja mu bwavu. Okay, kakati mukwano gwange ekijja si muntu era omuntu wa wansi mu byonna gwakafiiramu. Buli lwowulira ng'eri mu paalamenti beeyongeza omusaala, buli lwowulira ng'eri balina General Museveni ensimbi zaali mugabira abantu oba ababaka ba paalamenti buli omu amuwadde obukadde 10, ng'omuntu wa wansi manya nti koza kamanye essaawa yonna gwagenda okwera ng'ate ogwa mu bbanja ery'okuzzaawo ensimbi ezo. Era ne mu ssente ezaalisaasaanizibwa mu kubeera nga General Museveni akuba kampeyini mu kalulu akaggwa, ssente empitirivu ezaadibagibwa, ssente empitirivu ezaagabibwa, ne tulaba ekyali entuŋŋamu nga bagabira abantu emitwalo 5 bagaana okugenda ku kampeyini za Kyagulanyi. Bino byonna olunaku olwaleero bye tugenda okwera nga tetusasulira omusolo gw'owulira omuyitirivu ogenda okwera nga gujja ku muntu wa wansi, n'okubeera nga buli kamu bagenda kateekako omusolo, n'okutuuka okwera ng'otunda, n'okutuuka okwera ng'ogula, nga bakuwa lisiiti ng'osasula omusolo ku kabanja, ku poloti oba mu ttaka. Byonna buli wamu bagenda kuteekako omusolo ogwa katukatu okulaba ng'ensimbi zino ate bazizzaawo nga bwe baazisaasaanya mu kalulu akaggwa, nga basajja battu ne bakazi battu beegula amaganzi okulaga ensi nti balina obuwagizi bwe bataayina. Kakati omuntu wa wansi mu byonna by'owulidde gwe kimanye nti ate gwe ansa y'abasajja bano, era na mu byonna bye bakola bw'otaasituke bw'oteerwanirire gwagenda okwongera okwera ng'okaaba n'okusigala mu bwavu nga te bo bongera okwera nga ate beegaggawaza. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso ng'omuntu wa wansi ayolekedde omusolo guno nga sinakwera nga ntwala mu ggwanga erya Amerika, njagala ate nsooke nkulage obusosoze, njagala ate nsooke nkulage obutali bwenkanya obufumbekedde mu kumenya obuyumba, obufumbekedde mu kumenya amayumba, obufumbekedde mu kwera nga ate bagamba nti batereeza bibuga okubiyonja n'okubiteeka ku mitindo. Tumaze okwera nga tufuna amawulire agalaga nti abasajja bano n'abakazi abamenya batandise dde okwera nga bataliza ate ebizimbe ebimu, bukonteyina obumu, ng'era bagamba nti buno bwabanene mu gavumenti, ng'era bwo tebukwatibwako yadde okwera nga busongebwako n'okuteekebwako zi X nga buno tebwateekeddwako. Kakati obutali bwenkanya munda mu ggwanga Uganda bweyongera buli lukya, butandise n'okweyoleka kakati mu maaso g'abantu aba wansi. Njagala nkubulira amateeka gazze nga geefuulaga muzibe, nga geefuulaga kiggala, nga geefuula agatalaba ku bantu abamu ate ne galaba, ku bantu abamu ne gatawulira ate ku bantu abamu ne gawulira. Kyekyabaddewo mu bigambo bino njagala osooka obirabe bwe tubivaamu twolekere eggwanga erya Amerika. Obumu ku buyumba obugambibwa okuba obw'abakulu mu gavumenti butaliziddwa, abasuubuzi kye bakukkulumidde nti tekiraga bwenkanya. Abaana lwaiso lwaki mubuleseewo? Lwaki mubuleseewo? Ye si muntu nga ffe, lwaki musosola? Wabula bano bakukkulumidde abakulu abawomya omutwe mu mulimu guno obutababwa budde bumala okutegula ebintu byabwe. Ngabagwira lwaki kyonaba nola bintu ekisirusiru omuntu muwabuneeteezi nekwejinja bulaka sukeri mwanza nga batuli bagwe batuwabutwa batwagala mu nsi yaabwe bannange Uganda etama. Tosobola kugamba muntu nti nkwadde wiiki 2 addewa wajja abagenda okuddamu eyo essaawa toyina ssente osengula ebintu ng'oddawo amazima ga Katonda. Mwagala kutta bantu mmwe. Asumani Serubiri abadde alina ekibanda ekitunda entebe ekyengera bwe yafuna amawulire nti baali bakumenya bizinesi zaabwe yadduka ku tawuni kanso nga ayagala amanye oba ali omu ku abo, era amawulire ge yajjayo gaamuwa essuubi. Madaamu n'atugamba ekibanda, n'agamba ab'entebe, ab'emmere y'enkoko n'ab'embaawo ebintu byaffe tebisobola kubeera nga bigenda mu akeedi. Tugira tulindako tulongose ebibanda byaffe era ajja kujja atukole ki atugambe, ne tugezesa kwogerera n'abasajja abamenya baganye buganyi bo bawulira kimu kumenya. Ekibanda kye kibadde wala n'oluguudo kyokka abamenya olutuusewo bategeezeza nti kibalabikidde bubi, bwe batyo ne bakimenya nga n'ebyatunda biri munda. Serubiri n'abalala bafunye endowooza ne bawabula gavumenti nti esale mu Uganda abeewo ekifo ky'abagagga n'abaavu waleme kuba wakyojja munne. Uganda abawulira nga ajagalamu bagagga addire ekitundu wakati akisalemu nti abaavu mudde emmanga abagagga mudde ekyengulu. Toyinza kumenya kintu nga kineeno ekiri mu ttaka ly'omuntu nga tekiri mu road reserve gwe n'okimenya. Sina kindi batwawula abaavu tudde ewaffe n'abagagga badde ewaabwe nga teri asala wa munne. Osalirayo
guba musango. Omunaku wa wansi tunoonya kyakulya naffe kubeezaawo baana baffe basoma bali mu masomero naye saawa y'olwaleero batugobye ku makubo tunoonyeza abaana baffe ekyokukola ki. Okumenya kuno kugendedde ddala mu maaso nga mpaawo gwe bataliza kyokka balina we batuuse ne babaako obuyumba bukonteyina bwe balese nga buyimiridde newankubadde nga bubadde busemberedde nnyo ekkubo. Mu bifo byonna gye tuyisa abakulu bano nga bamenya kibadde kizibu okubako konteyina yonna erekebwa ku luguudo newankubadde ng'ebeera walako okuva ku kkubo. Wabula awamu konteyina ezimu ziyitiddwako obuyitibwa ekirese abatuuze nga beebuuza kiki ddala ekigendererwa. Kino ddala kyeraga lwatu konteyina zizo zonna zisigadde ku kkubo ziyizaawo zonna ziri ku kkubo zisinisa amannyo lwaki ezaffe bazimenye ne bazijjawo ng'endala zisigaddewo. Bwe baba nga bazze kulongoosa kibuga bamenye konteyina zonna zive mu kibuga. Bazireseewo kwegamba nkiraga nti mulimu abalina okumenyebwa n'abalina kumenyebwa. Waliwo konteyina ze baleseewo waliwo ne ze batutte. Lwaki zino zo ze bakkiriza okubeerawo oba mulimu abaana n'agaana tetwagala omanya Uganda twagala Uganda ebeere ya muntu omu eba yunifoomu ebeere yunifoomu. Wakati ng'ogw'okumenya gukolebwa abamu ku bakulembeddemu okumenya babadde n'akamwenyumwenyu ku matama kyokka be bamenya bw'otambuza amaaso badde obalaba banakuwavu. Abamu amatama bagazizisa enkondo n'abalala okwewunaganyira abasinga be twogeddeko nabo tebamanyi kye bagenda kuzzaako. Kati for example eno display ya Ntebe eri mu poloti ya muntu eri far from road reserve oba omenya yaki. Bino ebintu biri mugamba n'ogu omwavu tebamuwuliriza omugagga asooka kuteggulula n'aleeta zikanta ne batwala naye ffe abaavu bakujjawo nawe basobola okukuseneramu. Mu kusooka abantu abasinga balowooza nti okumenya kuno kwali kukolebwa ku bantu abazimba mu bifo abakumu bwe galina okuyita oba road reserve wabula ebutuukidde olwaleero nga n'abali ewala n'enguudo kasita baba nga bazimba n'amabaati bamenyebwa. Ekitamanyiddwa kiki ddala abakulembeze kye baagala wabula mu kiseera kino ebiriwo biraga nti mu bitundu by'eggwanga bingi obubbi busitudde enkundi ekirowoozebwa nti bwe bazze bamenya ne basigala nga tebalina kye bakola be batandise okutigomya abantu nga banoonya ekyokulya. Kakati abantu okutandika okwera nga bayingirirwa obubbi okweyongera kakati kino tekiriiko kubuuza nti enteekateeka za gavumenti zeeteekawo nga temaze kubeera nga yeebuuza ku bantu nga temaze kubeera nga esomesa abantu nga temaze kubeera nga eteekerateekera abantu ng'enteekateeka zaayo ziggwa bugwi. Kakati tekiyinza butaleetawo bumenyi bw'amateeka mu society ng'abatembeeyo bagobye tovudde mu kubagoba obalumbye ne gye basula ate naye enju n'ozimenya. Kakati olwo omuntu ye abaana alyaki abaana asulawa okujjako okubeera nga ate alina kubeera nga ayingirira abantu n'asobola okubeera nga ate afunayo ako akatono akayinza okubeera nga kamubeezaawo. Jjukira nti omwavu buli lwabeera nga enjala emuluma n'okumuluma kiba kitegeeza naawe omugagga toyinza kwebaka ng'oli mwavu ate nga n'enjala emuluma kiba kitegeeza ajja kuyingirira ggwe alina ak'okulya ajja kuyingirira ggwe alina ku busente asobole okubeera nga yeetaasa kubanga tayinza kukkiriza kufa nga alaba ng'ate waliwo abalina abali mu society oba oluusi ze bawangaaliramu. Kale nno buli obumenyi bw'amateeka obweyongedde kyeraga lwatu ti enteekateeka za gavumenti zeetaddewo ezitali nteeketeeke ze ziviiriddeko abantu okwongera ate okubeera nga ate bayingirirwa n'okubeera nga banyagululibwa abantu ababadde batabatuusaako bulabe nga beekyaye nga nabo ensi bafundiridde nga ate nabo basaasira nga tebalina kye bazzaako. Kakati bino byonna ng'obitegedde njagala nkutegeeza nti obutali bwenkanya munda mu ggwanga Uganda buli lukya obulaba bweyongera okubeera nga ate bulinnya enkandaggo. Kakati nga sikulwisizza njagala nkutwale mu mawulire ate ag'amasasi olabe omusajja bwakubiddwa amasasi abamukubye amasasi ne bakuuliita ne babulawo nga nejja buli kati poliisi egamba yatandise dde okubeera nga ebayiga naye nga musajja watu munnamawulire ye amawulire gafulumye nti ono yamaze dde okubeera nga ate afuuka embuyaga ezikaza engoye zaffe. Nkugambye nti obumenyi bw'amateeka obw'emmundu munda mu ggwanga Uganda buze bubeerawo naye nga ate ababukola tebakwatibwa era nga abazze nga batta abantu n'emmundu batono nnyo abagambibwa okubeera nga bakwatiddwa. Nakugamba nti omusajja Kabwesa yakubibwa amasasi ku ddaala lye yaliko abaamukuba amasasi nejja buli kati bakyatankanibwa era lipooti ye erimu ebirumira. Abaakwa muwala wa Katumba wamala amasasi agamuviirako okubeera nga afa Bulenda Nabukenya nabujja buli kati nabo tebazuukanga kyokka nga ne Katumba kennyini yakuba amasasi abaamukuba amasasi nabo batankanibwa. Abatta Kirumira batankanibwa, abatta Abiriga batankanibwa, abatta Isima Alexis bo teboogerwa nako yadde okubeera nga ate banyegebwako. Kakati n'ono yakubiddwa amasasi era musajja wattu munnamawulire teyasobodde okubeera nga asimatuka nga poliisi etegeezezza teyatandise dde okubeera nga omuyiggo gwayo egutandika
ogw'okunoonyereza abamukubye amasasi, ogw'okunoonyereza obutemu buno, ogw'okunoonyereza ku ttemu lino. Ku luno fayiro yaayo genda mu komenti ombulire enaagifulumya, era abaakubye omusajja ono amasasi banaakwatibwa, banaawozesebwa, abantu be banaafuna obwenkanya. Sooka obiwulire obirabe, ate nkomewo ne miitingi Jeno Museveni zaatulamu enkambu ne bambega ab'omutawaana okulaba bute bayinza okwenganga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'okumuteeka ku ttaka. Akyabalakidde, akyabawagamidde, omusajja abasuza nga batunula nga yalangiridde ti ne mu ggwanga Uganda essaawa yonna agenda kubeera ng'akomawo. Ate awo wennyini we yatandikira, owo we yakoma w'atandikira, ate nga ku luno yalayidde okubeera ng'akiggusa. Egy'obukulu 55 akubiddwa amasasi mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaleero agaamutiddewo mu Kawanda Central Nabweru Division. Gwolengera oyo nam yaliko munnamawulire wa omukutu ogwa New Vision. Yes, yaliko munnamawulire wa mukutu ogwa New Vision. Kigambibwa nti omuntu atannategeerekeka abadde ayambadde akakookolo yamukubye amasasi era n'abulawo. So Uganda Police Force yabakanye dda n'omulimo ogwayo ogw'okubeera nga enoonya kali butemu ono yakoze ekikolwa eky'entiisa ku Munnayuganda, era okunoonyereza kukyagenda mu maaso. N'omulambo gwa Namu gwatwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okulaba nga bakola okunoonyereza okumala. Amyuka omwogezi wa poliisi ya Kampala n'emirirwano Luke Owesigire akakasizza ettemu lino era n'ategeeza nti batandise ku ddimo ery'okunoonyereza ani eyabadde mabega w'ettemu lino, bo abatemu baakuttewa, ani yabatumye, n'okugezaako okubeera nga bazuula ebisingako awo. Munnamawulire y'oyo eyakubiddwa amasasi gw'olengera ku screen yo awo wennyini nnyini. Kitalo nnyo, ebikolwa bino si birungi eri eggwanga yadde nno n'akatono. Omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwummuze mirembe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambega bagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati tumulemesezza business okuyimba twakumujjamu business zentu zimulemesa, ekibiina tukijjeko funds na buli kimu tukimujjeko kyasobola kufuna mu ssente ntiye, naye kati yafulumye. Kitegeeza nti agenda kusolicitinga buli kyonna ekyetaagisa okujjako gavumenti yaffe. Mr. President, simanyi bakono kwoli wa video nogisangayo nabakologeza national platform. Kati mu president ali bweru ali mu solicitinga funds ne support okujjawo government yaffe. Tukoze tutya okumusalako ebiwawaatiro ebyobutayingiza ssente n'okuba nti agenda kukola enkola y'okujjawo government nga yeyambisa ssente. Kino kibasazeewo. Mwawuliddeko proposal bill gye baagala okuleeta gye bayita protection of the sovereignty 2023 gye mwawuliddeko biki ebigirimu
etegeeza ki wuliriza bulungi nnyo kati biiru eyo eya sovereignty protection of the sovereignty mu article number 1 ya ssemateeka wa Uganda power belongs to people era mulimu akawaayo ak'obwetwazi bwa Uganda kebayita sovereignty kati bano bwe batudde mu meeting emitwe gyonna egyabaddemu nga mulimu ne Yusufu Nsibambi ne bagamba Museveni nti okulemesa Kyagulanyi obutayingiza ssente wano n'okwagala omusibira mu kikolwa kyonna kyagenda okukola nti ye n'abantu be bonna bakagubiiru nti ye tubagewo etteeka libayita protection of sovereignty ne balibaga ebiririmu bye mbaleetedde mugenda biwulira kanswe president Biden agenda jiwulira bino bye birimu ku tteeka eryo naye nga bwe nkumenyeramu katono nnyo okutegeera ekintu ekyo etteeka lino ligenderera kulinnyirira dembe erya president dembe lya kibiina kya national platform abakiwagira n'abaganya okwetunda mu NRM omuli okubasiba omuli okubajjako ebyenfuna omuli obutayingiza ssente mu ggwanga nga nakino kigenda tolya mu naluma ne Saalumanya nga kijja na kwetaagisa gwe omuntu gwe basuubira nti olina ekittavu mu akawunti yo mu banka yonna ensimbi zo zikwatirayo obutaddamu zifuna mbo bagezaako nnyo okuteeka envumbo okwesibirayo yonna nga bali safe mu ggwanga lyabafuga ekintu kyabwe kankuwa ekyokulabirako oyinza okuba wazimba ennyumba kuliko kamera kuliko sekanyolya kuliko embwa kuliko abakuumi n'oteekawo nti ne mugundi mu space yetu wali muntu alina kuyisawo kintu kyonna kati yo gavumenti ya Museveni bweri mu kukola essaawa zino mu tteeka lino bagezaako mbu okusibawo wantu wonna ewandibadde wayita threat ebyenfuna n'okuggyako gavumenti yaabwe lyetteeka eryo kye litegeeza obufunze kati kandi okuvire ku ntono olyoka otegeere mu meeting yatulanga ennaku z'omwezi 27 mwezi ogwokusatu 2026 eya SEC mbagambye emitwe gyonna gyatuula ne gigamba tuyise etteeka oba bill gye bayita protection of the sovereignty nga baagala kiteekawo mu bufunze obakolera ebintu bino wammanga. 1. Etteeka lino lirimu ebintu bingi nnyo wabula ng'etteeka lino Museveni ayagala liyite ng'ennaku z'omwezi 13 May omwaka guno. Museveni ayagala etteeka lino liyite ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno nga parliament enkadde tennavaawo. Kyova olaba nti badde basirise nga tebanyega wantu wonna ffe nga tuli ku mulwadde. Basirise nga ffe tuli ku mulwadde bo nga bayita bali mu kuyisa resolution zine zigenda okugamba nti bagenda kweprotectinga. Etteeka lino biirwe ne balina gitebolinga eyite ng'ennaku z'omwezi 13 May 2026. Mbu bagezaako nnyo n'okubanga banoonyereza Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kudda naki era agenda kudda atya. Bali bamugambidde nti omusajja ono ali mu kunoonyereza na kuŋŋaanya obuyambi bwonna obwetaagisa okuggyako gavumenti yaffe. Amugamba tuteekewo etteeka. Kati wulira. Etteeka lino ligenda kuziyiza okulemesa engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atambuzaamu ebyobufuzi bye, engeri gy'agenda okubeerawo mu bulamu bwe, saako n'okusibaga ensimbi zonna ze yandibadde afuna okuva ebweru w'eggwanga okuyingira mu ggwanga Uganda. Mukiwulira bulungi nnyo. Era etteeka eryo bagenda lirina okuyisibwa mwezi ogwokutaano, mwezi ogwokuna, era nga lino etteeka ligenda kuba liyimiriza obuyambi bwonna oyinza okufunibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga buva ebweru nga buyingira eggwanga Uganda. Bwe bamala okuyisa etteeka lino
bagenda ku promoting a diversion zemutalabanga nako mu Uganda ngezimu zirina brand ku mainstream media ne ku social media okubajja kumulabo banga maze okuyisawo ekintu kino ngina zo mwezi 13 omwezi bwenkubaganda ako ye kooti y'eggwanga Uganda okusinzira mu Tsige Damuzi okulaga nti bo baliwo okutuukiriza biragiro bya famire ya Museveni byalagira tebakyetengeredde bano basebo ne banyabo wazibidde olunaku olw'eggulo nga wabaluseewo obutakkaanya bwe ngenda okunnyonnyola mu programu eno olwaleero. Njagala okubategeezaako bannansi nti okusinziira ku nteekateeka y'eggwanga Uganda amasiga amakulu gali 3 nga muno mwe muli eri executive, parliament saako ne judiciary. Kakati nga buli siga eryo lyenkugambye lyalibadde lirina obwetengerezebwa lukiyite independence mu by'okusalawo, wabula mu ggwanga lya Uganda lyafuuka authoritarian nga executive waggulu president amasiga gano agasigadde gonna ssaawa eno yagawamba alinga yagasalirawo. Kyokka ekyewuunyisa tali yekka ye n'ekika kye boogera kati lyafuuka tteeka. Bannamateeka b'eggwanga Uganda olunaku olw'eggulo essaawa 9:53 ez'akawungeezi bazuzumbye ne Tsige Damuzi ne baliwandiikira ekiwandiiko namutayiika nga bano baakitutteyo basebo ne bannyabo nga bwe mbagambye zaabadde essaawa 9:53 era ng'ekiwandiiko kino kirabika nga kyalisiivingiddwa omuntu ayitibwa Aisha ng'ennaku z'omwezi 13 ogwokuna 2026. Ekiwandiiko kino nga bannamateeka beesammula saako n'okulabula Tsige Damuzi nti kagenda dijjuutuka bwe likeera ku makya ne liddira independence oba obwetengereze bwalyo ne buli wa famire ya Museveni yatandika okusalirawo bannansi bano balirabudde ne bagamba bonga bo tebagenda kutunula kulaba nga bannansi banyigirizibwa kubanga ekikolwa ekisaawa eno bye bali mu kukola biseetinga ze bayita president oba entandikwa y'okubonaabona kw'Abannayuganda nga bano okubonaabona kwabwe kugenda kuba tekukyalina kkomo kubanga Tsige Damuzi ligenda kuba likutta obuyinza bwonna bwe lyalibadde likozesa nga lyo nga lyetengeredde awatali kulwagirwa bannabyabufuzi ne libukwasa omusajja mu famire emu. Kati famire emu etandika okuba ng'ewa ebiragiro nga balala mulina kuyitaba bwe mwanukula bo ku buli kye baba boogedde. Kakati kino kye mbagamba basebo ne bannyabo nyina ekiwandiiko. Mu mukuku gw'ekiwandiiko nga tegwasoose kulabikako olunaku lwaggulo nga 13 basebo ne bannyabo kino kivudde ku kooti eyateekeddwawo okuwozesa kalibutemu omusajja eyatta abantu Christopher Onyuma Okero nga bano bannamateeka beebuuza nti ono yenna katemba waaki kooti eyalibadde esinziirwamu okuwozesa weeri n'etteeka mwe baayise baalikoze nga Museveni ye bwawulira bw'ayagala wabula tebaakikoze ng'etteeka bwe lyateekebwateekebwa era nga bwe lyateekebwawo. Bano bagamba nti bannansi bwe mutunula obutunuzi nga kino kigenda mu maaso Museveni agenda kutuuka okutemula bannayuganda nga ye gwawulira gwatayagadde essaawa yonna ku sipiidi kwayagalidde ateekawo ekkooti wonna waayagadde n'akuyita n'afuuka omulamuzi n'agukusalira abantu bonna abayisa mu bulumi obutagambika kyokka ng'ate abantu abaali badde bakkiriza nti amateeka si bwe gatyo bwe gakola nga ne kkooti zino zirabika nti ziyise mu mateeka amatuufu weebali bo bawakanya newankubadde ng'ono omusajja kalibutemu tebawakanya talina kusisinkana bwenkanya wabula bagamba nti kano baakakozeseza nga kakodyo era nga bw'obyetegereza biyinza n'okuba nga birimu omukono gwabwe mu kikolwa ky'okubaawo kw'obutemu buno nga bano babadde baagala obukozesa okulaga bannansi kubanga ssaawa eno ekiri mu kukolebwa gano mateeka ga kijaasi ate mateeka ga famire emu nga ye buli kyayogera Tsige Damuzi lyo liteeka buteesi mu nkola. Kaakati kaŋŋende ku biwandiiko byonna basebo ne bannyabo nga sinaba kutwala ku kiwandiiko we twogerera mu ggwanga lya Uganda kalibutemu ayitibwa Christopher Okero Onyumu ng'ono musajja mu Amerika munnayuganda alina dual citizenship yayingidde eggwanga mu Gwekumi gw'omwaka oguwedde n'akkakkana ku baana n'abatta mu Gwokuna ogw'omwaka guno era ng'ono with sound mind baabadde baagala obbibuzaabuza bagambe nti omusajja tategeera kino ne kiyiika wabula bannamateeka kati bagamba nti omusango gwa Christopher Onyumu abali mu kuguddusa kirabika nga balina kye bagoba emabega nga balina kye babikkirira olw'ensonga nti bannansi bwe kibanga bano baali baagala omukolako bano ne bamuddusa ne balaga nti bagoberera amateeka bagamba kaakati awere ennembe abantu basobole okutegeera ekiri emabega dhaani okumwanguya amangu ku biragiro bya Museveni ng'ate abantu abazze batta abantu nga
ng'omusirikale yabuuka ku pick-up n'akuba omuntu amasasi mu lujjudde ye baamuleka n'atambula n'agenda bangi nnyo kakati beebuuza why the hurry era lwaki kati saawa eno Katemba bali mu mizannyo gy'okuzannyira ku mizannyo gya Museveni ne batamanya nti mu kiseera kitono nnyo bannayuganda mugenda kubonaabona n'okusalawo kuno naye nga sinagenda mu kiwandiiko ekijjuvu kino ekiraze obutakkaanya obw'enkizo kansooke nkuyitiremu katono nnyo mu ddakiika emu ekiteekesaawo kooti eno nga gye mulaba saawa eno egenda mu maaso ku kalibutemu eyatta abaana Entebbe ayitibwa Christopher Okero Onyumu. Bannamateeka tebawakanya nti Onyumu si mutemu era tebawakanya nti talina kufeesinga mateeka wabula basaba nti ayitire mu mateeka amatuufu amawandiike mu ggwanga Uganda era obwenkanya buleme kulabika nga siteegi nti bataddewo kazannyirizi obwenkanya bulabibwe nga butuusibwa ku muntu era n'abantu bategeere nti omuntu bw'akola ekintu bwe kiti constitution yeeragira ekibonerezo bwe kiti so si famire ya Museveni yeeragira ekibonerezo weewaawo mu bintu ebingi bye bakwotinze bagamba nti nga n'omusajja ono tannaba kuleetebwa mu kooti obuzannyo akandolindo li Museveni yali atandise okukazannya ne beebuuza ku bikolobero ebingi ye Museveni byakoze emabega nga abadde tapapirira abantu ababe nga mwe mutwalidde mutabani we kennyini bwatta abantu kooti zino nga zibadde teziteekebwawo bano bagamba nti gino mizannyo okukozesa situation eno ku butemu obungi obubaddewo nga n'abantu balina ebibuuzo bingi Uganda Law Society yeebuuza lwaki kino essiga eddamuzi lyo likironzeeyo kino kibeere kya sipiidi ng'emisango abantu gye balinamu interest egisinga gisoobera ddala bagikukulira era bagikweka gyo tegibaako kamera bagambye nti tebagenda kukkanya na Katemba ono era ne bagamba nga basaba kooti eno eyimirizibwe bunnambiro kakati mumpulirize mobile court eno basebo ne banyabo yali baddewo eri mu mateeka so si ku biragiro bya Museveni era mobile court eno bagiteeka mu nkola ku kiragiro oba mu practice ngeno yatandikiddwawo omwaka guno gwennyini ogwa 2026 era basebo ne banyabo ekiragiro ekiteekawo mobile court yerigo notice nambemu of 2026 nga kino kiragiro kyajjibwa mu article 133 akawaayiro akasooka bba of the constitution ng'era akawaayiro kano tekawa Museveni buyinza kulagira wa kooti weina kubeera akawaayiro kano kawa omuntu omu yekka okuteekawo mobile court ayitibwa Chief Justice of the Republic of Uganda kakati nga saawa eno aliko ye Chief Justice ayitibwa Zeija basaba ne banyabo mu nkwate bulungi mobile court etteeka erigiteekawo legal practice number 1 of 2026 etteekawo operational mobile courts eno yateekebwawo omwaka guno gwennyini 2026 naye nga omuntu yekka asobola okuteekawo mobile court ye Chief Justice so si famire ya Museveni oba si Minister Balamu nga ye bwe yakera n'alapinga olw'okuba kati yalaba omugano gw'okuleeta tenti ne sikuliini ye yeeyolere ku ssente bannamateeka balabudde nti kuno kuzannyira ku bannansi kakati basebo ne banyaba etteeka lino lyagazeetingibwa mwezi guwedde ennaku z'omwezi nga 19 ogwokusatu 2026 etteeka Museveni lyafudde bannamateeka ekibeera liikiriza nti eyaleeta etteeka lino nga lyakatandika okuleetebwa why the hurry lwaki badduukirira ng'amateeka bulijjo weegali agasobola okuteekesa ebintu byonna mu nkola bano lwaki badduka ng'etteeka lyagazeetingibwa ennaku z'omwezi nga 19 19th March 2026 ate Museveni n'aliteekako omukono ennaku z'omwezi nga 24 ogwokubiri 2026 no I think Museveni yaliteekako omukono ennaku z'omwezi nga 24 ogwokubiri 2026 ne ligazeetingibwa ennaku z'omwezi nga 19 ogwokusatu 2026 kati olwaleero ennaku z'omwezi teziri 13 olwaleero ziri 14 bannamateeka beebuuza Museveni ki ekimuddusa supiidi etteeka bakalireeta babuguutanyiza bannansi bakozesezza omusango omutono kyokka waliyo emisango eminene ng'ogwamuwanga Kivumbi nga n'abantu abaagukola Museveni tafubanga ng'ate abamanyi bulungi nnyo bo tebaleetebwa kiki ekireeta ono omusajja newankubadde nga kalibutemu era alina okutrayingibwa lwaki ekkooti ebuukibwa ebiragiro bya Museveni bitandika okukola bannamateeka bagamba nti ono kabampaane nga Museveni anoonya olw'okuba nti abantu mwamukyawa walabikira nti azza emitima gy'abantu bino tebigenda kukola kubanga bamulabye nti mu biseera ebiyise ebiseera byonna buli lwavaayo n'abaako ekintu kyakola kino abaako kyagenderera naye mu kino olw'okuba nti kyamateeka bannansi mugenda kubonaabona nga Katemba atandika okuzannyirwa ku makooti ng'ate n'essiga eddamuzi essaawa eno abaliyo bafaanana ng'obugologoosi
nti abazanyisa abali mabega yabajingisa bwabajingisa bwe bayitaba buli kyakoze eki buli kyayogedde so nga ate sigeddamuzi lyerimu ku mikono egikyasinza okubeera nga gyetaagisa obwetengereza obutagambika naddala nga bannansi mulina okulaba justice must be seen to be done kwegamba nga obwenkanya buteekebwa mu nkola bannansi balina obbulaba ne babaako n'akawaayiro ke bagamba nti awo constitution yakola so si Museveni yalagira bingi nnyo bye bawakanya naye kansooke nkuyitiremu kakati etteeka lino lizimbira ddala ku kye bayita Magistrates Courts Act era nga particularly likoonera ddala ku section ey'omusanvu ekkiriza Magistrates Court okutuula mu kifo kyonna weewaawo waliwo n'etteeka eddala liyitibwa Trial on Indictments Act section ey'okutaano ng'eno ya kooti enkulu giyite High Court obuwaayiro buno bwe bwateekawo kooti eno gye mulaba era bassebo ne bannyabo bino z'ensonga lwaki kooti eyo oba gye bayita mobile court erina okuteekebwawo nkyakuyitiramu ndyoke nkubuulire baba Uganda Law Society bakwotinze eki kaakati etteeka lino liwa only the judiciary specifically ligamba only the judiciary specifically not everyone in the judiciary only the Chief Justice has the authority bassebo ne bannyabo etteeka lino ne mobile court okusinziira ku byonna ebyabaddewo nga Christopher Okello Onyumu kalibu temwaleetebwa byalaze nti famire ya Museveni ye yasazeewo wabula tebyalaze nti Sigeddamuzi lyetengeredde buli yabadde avaayo okwogera ng'alinga rapusita nti alina kuddamu muyimbi wa kaliyoki adda mu luyimba Museveni lwayimbye bannamateeka bagamba bino tebigenda kukola era bassebo ne bannyabo baayawukanidde ddala mu nkola ewawukana lwembadde temuwulirangako weewaawo nga bannamateeka naye bano baawukanye nnyo ne Sigeddamuzi ne batiisatiisa n'okubaako ke bakolawo akatiisa olwakino okulabika nti singa mukikkiriza ne kibaawo era bo bagambye bigenda mu maaso bisaana bisazibwemu mangu ddala Christopher Okello Onyumu atwalibwe mu kkooti enkulu agoberera amateeka gennyini agalina okugobererwa obwenkanya bulabibwe nga bukolebwa so si kutwalibwa mu kitundu ng'abazadde bakyalina obulumi bakyalina n'amaziga abantu ne batwalibwa okuwa obujulizi omuntu nawulidde n'ebibuuzo eggulo bwe nabadde ebintu bino mbibaweereza live ng'omulamuzi n'Oluganda atalumanyi bulungi ng'alwesibako weewaawo neebuuza abalamuzi abaganda abasobola okutaputa Oluganda mu Buganda bo baalagawa ne bookero ng'owulira amannya ga munoza ne basazeewo boogere Luganda ne weewuunya abasajja abajoozi n'Oluganda lwabalemye okutaputa ng'oli abuuza omuzadde mbukati omwana we ali luddawa nze singa nze mwana yabadde wange nga bwe bakola President Bush wa America nabadde nzijamu engatto n'engikuba omulamuzi mu kaseera ako mbuuza otya olw'okuba mukola kabampaane olw'okuba muli ku National TV ne buli wamu baba streaminga okubistreaminga mwaka ennyini mweswaza bannamateeka bagamba nti waliwo ebintu ebimu nga tebirina kulabibwa na ku ntimbe bireeta obulumi obutagambika byanika ne bannamateeka abawolereza oludda lw'omuvunaanwa kubanga ne weewaawo akabonero ka Sigeddamuzi minzaani omuntu ne bw'abazizza omusango newankubadde Christopher Onyumu omuntu wa wansi ye takimanyi nti n'omutemu agwanira awolereza kubanga obwenkanya okulabibwa nti bukoleddwa abeerawo asingiddwa n'asingibwa naye ebyo bintu bya within the setup of the court enkulu kakati bano babuuza Museveni yaggyeewo obuyinza nga constitution obuyinza ebuwa judiciary yokka bassebo ne bannyabo mu tteeka muno temuliimu nti executive enaalagira temuliimu nti executive enaalikommendinga